kino lwakuba nti omuntu tosobola kufuna kimala kuba kati ndowoozaamu ng'onzaaliddeyo ku baana. Oyagala nga bameka? Ndowooza bana. Lwaki si babiri? N'ababiri si wabi. Anyway, kati we tunagenda kupa togenda zina mazina ki? Amazina. Olaba otya ng'onjigirizamu? Nze njigirize gwe. Come on. Anti kuyigiriza ge mmanyi. Njagenda naawe tewali buzibu. Anyway, let's try. Okay. Kwata wali. Tuzi ne mazina ki? Mbadde gwanjikira. Anti nange nga yiya bwiri. Yeah. Okay. Kuno bwe nalaba mu Titanic. Ago g'abakazi. Anti nze ge mmanyi. Njagala kuyiga g'abasajja. Kati bw'oyagala tutuuke ku pate. Buli omu ayimirira atunuulire nze ndowooza. Anti nze ago ge mmanyi. Ate wonabo gazina nange tewali ajjase. Kati bwe zina ag'abasajja. Zagange. Ngagaba boda. Anti agaba boda bw'oba zina nange nga yiga. Okay. Nkubira ku ngalo nfune vibe. Okay. Agaba boda basooka kubanga. Okay. Nakamate nawe. Ago mazina ki nawe gozina. Newa nange. Namazina. Ne nawe tulekeyo. Awo mba ndeeta. Ako wali okalabyeko. Ate ago gozina. Ago gabalalu. Nawe mbalamu amaanyi. Nawe ndagaamu nno. Hello? Hello? Ani. Hello? Hello? Akubye mukutte kyokka tetayogera. Simutegeera n'ennamba mbi. Kyokka waakuba ne mukwata tayogera. Oba bano abafeera abakuba ne bagamba simanyi owangudde weereza kuno ssente biki. Ate bati. Kyogamba tebawuliranga. Bano abafeera abakuba ne bagamba simanyi owangudde ssente mu Airtel oba MTN. Simanya weereza kuno ssente tu activating ennamba yo. Simanyi osobola okufuna ekirabo kyo. Ky'oba okola waddamu okubamu. Hello. Vanessa, how are you? Gampandayo. Omeno ndala. Hello? Vanessa, nze Liya. Okay. Liya, wamugambye. Kyonna kyawedde dda. Muli wambasanga awo. Katuli wano Mmengo. Naye ng'ekifo amaze n'okitegeera. Byonna biwedde ndagirira bulungi we muli nzije mbagambe. Abaffe tujjaawo oli. Okay. Kale. Kiwedde?
Wow! Yeah! Kwale erimba akonde. Nyabo olwalero werugwako nga tolese mwana ono waneno nyabula tugenda kuno newuwo ate si bulungi kuba ogenda kufuuse mubbe wa mwana. Omukyalo oyo yali ampa omwana teyangamba mbu bijja kubaamu poliisi. Nze sijja kujja ku poliisi. Mumugamba ano n'omwana we yamuleka amanyiwo. Nyabo towaavuya nsonga ezo. Leeta. Nze sigenda sobola muleeta ku poliisi. Ndowooza obiraba ofiisa. Wano waliwo ensonga endala. Tebiri nga bwe tubiraba. Nze ka ŋŋende nina appointment gy'essaali agadde mpiteko ssaawa 10. Bwe banaaba beeterezezza nja kujja wano. Naye singa ota omukazi oyo n'adduka ofiisa. Nedda Jordani. Omukyala ono tetusobola kumukumira ku poliisi wano nnaku nnyingi. Akkirizibwa okufuna poliisi bondi waba leesa basobola kumweyimirira. Era ensonga zino bwe ziba zigaanye okugwera wano tuba tulina okumutwala butereevu mu kkooti. Officer, nsaba mpeko ku mukyalo oyo njogereko naye. Officer ka ŋŋende nina ebyokukola. Mbadde ngamba nti oba sooka okoone wano webala ekitukolera. Kataata ovaako twaligenze bugenzi obudde buyise. Nze bali bonna nabagambye ku ssaawa 10 tugende nga tebannatusookayo mwattu. naye ekifo kyo wakitegedde? Yes, bakiyita Merina Country Villas, kiri mu Kakiri. Naye wakikoze otya? Nabadde ne Uncle Jordan nayogera Merina kati ate jjukira olwadde twadde tumanyi nti Merina kiri mu Kakiri kitegeera. Kati kyenakoze nengenda ku Google Map nenteekamu Merina e Kakiri
bakimpeereddewo n'endagiriro yakyo yonna. So kati mmanyi gye kiri tusobola ogenda. Okay. Mutule ndoza tuyitire mu tawuni tugule ebitimba. Kimugamba temwaguze byakutimba byo. Ate muli siriyasi. Anti wedda tulinda kolyo otubuulire colours kizasinga okwagala. Ye people mukimanyi ekyo kyannemye. Mpazi tuyiye ekirala tujja tutenkanya. Anyway, tujja kuyiiya. Okay. Mr. Jordan. Hey, Uncle Patrick. Anti mbadde wano kumpi ne poliisi. Sise ngoberera Martha. Lwakubanga ezo okulaba naawe ofulumayo ku poliisi. Kirwadde bwe kityo. Naye kati mukulu Patrick olinayo ku mawulire amapya? Yes. Ku ddwaliro gye ngenze, I have realized nti mukyala wo akologana nnyo ne dokita we. Beekwana? No, not that way. Kirabika bateesa nnyo naye si kwekwana. Okay. Kati kigenda kunyambako nnyo mu kunoonyereza. Okay, Mr. Patrick. Kangende nina appointment gye saagala empiteko. Obudde butuuse obwayo. Okay. Thank you. Kati gwe nnyabo. Ogenza okulaba okwogera ebingi ekinakuwa emirembe. Olowooza omukazi asobola okuwuliriza ebibyo gw'olabidde mu myezi ebiri, just ebiri, ave ku byange gw'alabidde ebbanga eddene. Nze nnyina omwana. Kati nnyabo kambuzeemu, kijja kitya okuba nti nze nnyina omwana? Okijja kitya? Nze namujja ku ssomero, oba nze namujja wa Martha, oba nze namujja wo. Ne kasita ekirungi gw'okyo eyogeredde tokyetaaga buyambi bwange, si kyo? Kati nange nkutadde. Edda musawo, tondeka bambi, wegayiridde. Tondeka, nsasira taata. Nze ndi mulalu, ne byonna bye njogedde obwedda mbyogeza busiru. Kuba oyo omukazi mumanyi, talina yadde amakulu. Alabika nga namulogo yandoze, nandetera okubyogera. Kuba nebuuza gye nvudde ntandika okubyogera, nga sirabayo. Omuntu gwe manjiriza ebbanga lino lyonna omwana wange nga tamumpa. Ntandika ntya okumwesiga? Mubanjiza omwana wange ne mufuna n'amala najja n'amunzijako. Nyinza ntya okumwesiga? Ne wabula Martha oli musiru. Oli musiru mukazi gwe. Naye wabula nenkulabako. Pauline, kino kankikubuulire. Togenda kuddamu kulaba ku muntu yadde n'oku paka lw'ogenda okuwona. Paka ng'owonye. Kuba kati oli mulalu. Ate ekirungi naawe kenyini wewaddeko obujulizi. Okiwulira, kitegeeza nti toli qualified kubeera mu bantu. Weetaaga kutwalibwa mu ddwaliro bakujjanjaba obwongo. Butabika. Nedda musawo, tukikola ekyo bambi. Wegayiridde ssebo. Ssebo
Musa nkwegayiridde kyonna ky'oyagala nja kikola. Musawo omwana wange. nga kinene. Tugenda tandikirawa? Wano madamu Mata wakolera wabeera. Owa
Ayi, ekifo kino bakisanyukibwamu. Naffe kye tuba tukola tugende wa manager atulage we tuba tukolera bali bagenda okujja nga already ffe tumaze otegeka.